Obulamu bulungi. Nje bale. Stage ogisanze otya? Because nze ndi performer. Sinza kusanga ku stage buzibu bwonna. Kubanga ndi performer, ndi muyimbi, ndi everything mu art. Saa tomera ntomere. Music industry saa mutomera butomezi. Ekintu ekitegeeza kinene nnyo kubanga ffe nga band music abantu basinga bagamba nti band music si w'amaanyi. Ne band music ye band yafuga music wa Uganda. Without band music there is no music in Uganda. Kubanga omulimba nze saawa eno kusaza ntandika okuyimba 2002 naye saawa eno bakyasobola okungula $5,000,000 ku $10,000,000. Kitegeeza band music w'amaanyi tuyimba ennyimba ezitagwako tetumala gayimbayimba ng'abantu. Kino nasooka kiraba ku show yange nze nasooka kuba Serena nzizemu kiraba ku papa message ate nga muyimbi wa band batugamba nga temusobola kuba Serena nenga akangezeeko so guno gwe munu gwezemu okulaba nga band music akikubye ne tugoba. Mbiraba bulungi nnyo nekyo kyotaga music genda mu maaso saagala kubeera nga aranyisa oba kubanga nze kitwala music mu maaso kyemba mpagira bwe tubeera nga federation egenda kutwala music wa Uganda mu maaso kuba ti n'omwana wange kubanga ffe tukwaddiye mu music you understand bwembanga omwana owange kusasa ajja kufuna mu music mpagira ekigenda mu maaso kyonna ekikwasaganya nga kikutwala music mu maaso nkiwagira. Tukyetabyemu kubanga twetaaga music okugenda mu maaso okuba nti omuyimbi wa wano tayimba shosho nnyingi nnyo kubanga naye asobola okufuna mu music we. Essaawa eno omwana wa Kafeero singa bino byali byatandika dda omwana wa Kafeero yandibadde alya ku music wa taata we naye bw'abanga essaawa tasaba osanga omwana wa Kafeero nga tali bulungi oba omwana wa Sebatta omwana wa Basudde. Kitegeeza ki nti music gye tuba tubutambuza tuba tutambula volongoto katwetaaga music okubeera nga n'omwana wange asobola okulya ku music wange. Nze Kusasira Catherine nga nsobola okutwala ennyimba zange mu bank nemba nga nsobola okwewola ssente oba omuyimbi yenna tekutagisa kuba kikweyimirira nga music wasobola okweyimirira. Abayimbi ba Uganda baavu sagamba twale nti bagagga katwetaaga music gye twatandisewo kya federation kigenda gaggawaza buli muyimbi okuva ku muyimbi atandika paka basembayo. Tombuuza bitakwatagana kubanga tweyavuwaza tutya ani golaba ali obubi ennyo tukola ekitone nga mbuuza ebintu ebigana nga tweyavuwaza tutya ani muyimbi golaba nga talina nnyumba oba okitegeera. Njagala okukolaga nti kyetutambulirako essaawa ne kitwagala okukola kyakubeera nti federation etwala music wa Uganda mu maaso nga buli muyimbi omwana atandika asobola okufuna mu music we kyetufuna kitono. Okay. Naye ndabika ekintu kya federation kyogeredde wakyamu mbadde njaga tubize ku bintu bya Misa Kipapa Semakula ku ngeri gyakubye mu show. Yes sir. Okuba nno najuza Serena tugamente nno naawe katuli mu nteekateeka olina ogenda tuwa nze Serena nagikuba dda ngenda kuba njagala kati kuba walala njagala lugogo kati Serena nagikuba tona kyonyumiza ku Serena kyenzemu okulaba ku message kyekyali ku Kusasira era nebaza okuba nti abantu bazina bagera band music kubagamba nti yagwa nga band music kwato bwakikubye tukyebaliza Katonda. Lugogo nsobolawo why not nsobola okubira essaawa 2 ku stage. Yes njagala nkubuulire waliwo bagamba nti old is gold okitegeera kakati Kusasira bwekuva kulimba lwena onyimbi oluyimba lwa switi wange mulabye audience bwebadde kitegeeza old is what gold. Omwana wali omulese mu kuyimba omwana ali mu bitabo bye asoma mwana muto she 16 years tomwita muntu mukulu ajja kuyimba ku time ye